abakulira eddwaliro lya Mukono General Hospital n'abakulembeze ba disitulikiti bali ku bunkenke olw'embeera egenda maaso mu ddwaliro. Abasawo bagamba nti embeera gye bakuliramu si nnungi omuli obutaba n'ebibayamba okwetangira okufuna obulwadde bwa COVID-19 ekitadde obulamu bwabwe bakati abaga. Omuntu akeera ku makya naga nti njagala sanitizer nga tetumulina, njagala masiki sigirina, n'ebikozesebwa byonna ebisinga tetubirina. Ku Lwokuna w'Ekiina abasawo batadde wansi ebikola olwakulira eddwaliro Dr. Geoffrey Kasirye Nassatira n'abayita mu lukiiko lw'amangu n'abasaba okudda ku mirimu ng'ebizibu byabwe bikolebwako. Abalwadde oluvala abasawo okwediima okukola okumala essaawa nga 5 bakumalire ku ddwaliro nga n'okusinga bakyala ab'embuto babadde bagenze okunywa eddagala. Abamu ku balwadde n'abajjanjabi twayogeddeko n'abagamba nti abasawo baganye okubakolako ne beekyawa ne baddeeka. Tetubalabako era twagala kugenda kubanga entambula batunonya ate nga womanya abatutwala era batuteeka ku bunkenke. Embeera yayongera okusajjuka ku Lwokubiri omu ku basawo ku ddwaliro lino era nga yabadde akulira abasawo abakebera omusaayi mu disitulikiti ya Mule bwe yafudde amangu ddala. Ku Bukedde TV ku mawulire gaffe ag'omutundu ku Lwokuna twabalaze akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Mukono Dr. Stephen Mulindwa Nkakasa nga Mule bwe yafudde COVID-19. Kati ng'abasawo bwe mubamanyi yakola kawo kyabagambye self medication ogezaako okwejjanjaba notalaba musawo munno. Mu kwogerako ne Dr. Kasirye yagambye nti kimu ku bividdeko abasawo okuteeka wansi ebikola kwe kuba nti olunaku lwa 22 omwezi oguwedde lwabadde luyiseeko nti bafunye emisaala gwabwe ate nga bannaabwe abala bali wansi wa munisipaali baadde bafunye. Tulowooza nti ofiisi ya kawo erina enteekateeka gy'ekola okulaba nga abasawo baffe bafuna omusaala ogwo. Dr. agambye nti kino kyazzeewo olw'okuba eddwaliro bwe lyasomusibwa okufuuka eddene lyavudde mu mikono gya munisipaali ntiridda mu disitulikiti nga tebali mu kukola ku nsonga ez'enjawulo. Entities zino baluganda munisipaali ne disitulikiti nze ndowooza wabaawo ensonga naddala nga ziri tekiniko mu byamateeka oba olyawo nga ze zitugaanyi abantu funa omusaala basobola okutuula ne bazitaanya ku bikozesebwa okwetangira COVID-19 agambye ekituufu biweddeo naye ng'agenda kutegeeza akulira ebyobulamu mu disitulikiti Dr. Mulindwa n'akulira abakozi ba gavumenti James Nkata banongere ekizibu eddagala. Tulina ssente ze twafunye mu reserve finance tukola enteekateeka kubanga tugulayo ez'amangu. Henry Nsubuga yakusakidde Gullion ku Bukedde TV.